naffe wabula ate tubadde twetaaga okuba nga tubaterayo ku kastori ka mwana muwala Winnie Nwagi yavudde eno n'akambuwalira abantu ab'enjawulo abazze banonyanga kitaawe abasinga nga mumubuuza lwaki tova mu mulimu gw'obwa takisi ne munange buli muntu alina akalimu ke kaba yasiima ebyo ebintu ebyo yes newe nandibadde nze you people like mulimu oluusi we muyingirire nnyo omuntu ne mumunyiga bagamba onyige ennyindo ogijja omusaayi ogijja omusaayi kati Winnie Nwagi avuddemu omusaayi olwaleero abantu bali funny inze nakwata omwana wange nemuteeka ku social media because as a parent nayagala akaana kange nkalage nakye njagala okukazimbira ne bakubuuza nnyina kakati gwe bambuuza gwe namuzaalamu tayagala kubeera mu mawulire naye olugezigezi lw'abantu n'akajjanja n'okwagala okumanya ennyo mbu twange maama w'omwana azifu baaliyo nga tukkaanya okuzaala omwana oyo. You see, when you put something on social media, it opens you I the am public putting there domain. my child because I want to build the social status of my child. And asking for her mom is part of building it. Tetuli bafumbo twefumbirwa we are not even in aswaza nnyo obutamulaga. No, listen, these people don't know. There are two different things. Okuzaala mu muntu n'okubeera mu relationship naye. Omuntu yinza obanga nze bwe namuzaaliramu essaawa eno temumanyi oba mufumbo kati ate mwagala nkwata omukazi w'abendi. Do you think it's right for Eddie to post Rema? She's married to somebody. So tasobola okusinga bya maya bufumbo bwa Uganda yufaanana. Omwana abeera awo neyeggama ewuwo enkuba ebadde etonnya n'alabawo seppiki ne gaasi ate nga temulina omwana. Katsakata webonzia Winnie Nwagi, you come back react on that as well. Naye nga mwana kati muyingiriza bbaale era nabadde boogerera omwana we. She doesn't care no more. She doesn't care no more. She loves her. Abagenda naddala ewaffe I don't know bayitawo inviting I don't know but all the time waliwo bwe batisusa oli nalaba nga oli yamufunyeko interview waliwo okubanga wakuguddeko binoga mutata wa Nwagi naye nakukkiriza nakonfirmation mu interview kitegeeza mbu ate n'omulala genda obuuza ebibuuzo bye n'omulala n'omuyiikako kirindi you know everyone wants an interview from him and then starts making fun of him. That's what I don't like because when most of them are non-professional. But Susa, tena take away into like now you're going to away into you know. And this was attacking your daughter every time you were posting. Abakyabafako kuba abasinando tabagumba abantu balina ennugu zaabwe okitegeera omuntu ayinza okubeera ng'ebyokuzaala byamulema oba tewali agala muzaalamu oba buli omu alina stress ze okitegeera nze I have a very beautiful daughter era mubeere nga musigala mu following anja kuba mbapletinganga paka waanaakula era katonda atuwa obulamu mukuze paka ndabe ne ku bazzukulu be kubanga she's so beautiful and she's so talented and is so intelligent. So I can't wait for all these people to see. She loves to dance, that's why I'm late. So I was like, why not support her, you know, her passion. Yeah, it's only me, like on how to go about it. Yeah, so seeing a jam industry, anything is possible as long as, you know, I guidance. Valentino Jacola Chakabinyo Banga, she's inspiring abantu to join dance because abantu are better. Avela on it to know mirror naga the nasa or not know about I can do that. But you know, when you practice, attention to Bango Chagal, almost about Chicola. So Valentino Chacola, Alakabio Munchas, you know, they can do something, even however simple it is. Yeah. Anything is possible with dance. Of no mwami walinga ali wheelchair nina akala na aina cha koze that's for Valentino. So you can as well nod your head and dance with Valentino. Abantu ndoza bachagala nnyo kubanga bakirowooza nnyo ate ndowooza kiva ku bantu era endowooza zaabwe bali so negative bagala nnyo ebyonoonese so all the time they think hey, she's going to leave when they see a new artist on the label Winnie Nwagi is leaving. No, that's not the case. This is business. Kitegeera tubeera tukola ssente tulina buddewo ebyo bakyabudde ezo ndowooza z'abantu naye bwe baba bakyagala
Okay, there you go. Winnie Nwagi. Omulabye obukambwe. Abamjerega omwana we. Abagambye mukwano mwabagumba be Uganda abangi mulekerawo okuguma abaana b'abantu. But I think actually she's right. Sisuubira mukyala ng'onewakubadde oli mwana wa buwala nti sizaalangako tashabi nenkusuubira okuba bulo nsikiriza nenkusuubira okuba ng'ovuma omwana w'omuntu. If you are woman ddala ng'oli mukyala olinamu ekisa ky'obuzadde sikusuubira kusanga ku posti y'omwana wa Bruno okay, irrespective of the fact that abaana abavubuka kwe bali bavuma twakulanga batugamba tosekereranga omulema kuba oli muzadde because you don't know what you are going to produce tomorrow. So ebintu ebimu nsuubira Nwagi byayogedde nakwadde mukambwe naye ate ngamba waliwo okuba nti you're fighting with your own demons. As in? At one point you come back and put an erotic picture, a very erotic picture. You've seen those pictures. Then when you put your kid, that is the audience you're inviting. Let me tell you one thing. Juliana namulabye akubye ebifaananyi. Juliana yali abadde, but ever since how many times have you had Juliana being attacked? So I think we are also we invite these demons. Fake nyini. What do you say? Nsuubira ne weziba demons mulimu demons ezitegeera. Irrespective of the fact that oli demon nenga oli mukyala todda ku mwana wa munno mbojja kuba malaya nga maama wo ogenda kuba kino nga maama wo. Social media eno eri crazy. Tulina okusooka okumanya ng'abantu nze njawukanako ku kino nze nzikiriza mu ddembe ly'abakyala n'eddembe ly'obuntu lwakuba nti no waliwo kino okuba ekkomo omukyala tosobola mudefininga nakisisi ayambadde naye obuzibu buva wawakyambalidde bw'aba atadde ku social media ng'omuzadde alaba ino program kiri gy'oli okulaba oba omwana w'emyaka 12 alina okufollowinga Winnie Nwagi oba alina kubeera ku Instagram oba alina kuba mu classroom. But one thing, my worry with Winnie Nwagi, the way she addresses issues n'ebizibu bino mbi naye yennyini nze nakavalingako Winnie Nwagi nga ali mu Coca-Cola rated next oba yabeerako n'abaana abalala waliwo mukodomi wange Charles yali mu rated next muyimbi vocalist naye oyo mwana ng'ogenda ku Winnie Nwagi bannange munteekeyo bannange kino a very beautiful young behaved woman nga yambala zino emijoowo zitantalantanta okitegeera naye simanyi wajje kyakola ki ekyava naye TikTok bule n'atugamba nzezidako ekintu kimu nonsanga leero nga si kyali oli you don't judge me according to my past. Kamaleko kino nti bannaffe bano nga tukyali mu era nagambye Bruno nti Bruno bambi weebale nnyo oyambye Oscar batulina okulaba ekifaananyi kiki ekinene okitegeera abayimbi our people are getting ingrained in drugs. I'm not going to mention up someone. I have someone who called me nangamba we are here tuli ku birthday party mu kifo Winnie Nwagi akyankalanye kyafunye kyonna mu toilet eyo tetukimanyi. That is an allegation though. That is an allegation though. No, but me basically what I think is Winnie Nwagi is a talent. And sometimes I sit in my room, nengamba singa Winnie Nwagi yali conducting nga Juliana. This is what you forget. This is what you forget. These are two different people. Like I can never be Jackster, you can never be me. Someone akirabuka nayagala okuba something. Nagamba ate she's an adult, she's a mother, yesalirawo and ali mu showbiz. Showbiz ye jayagala okukola yeyo. That's it. Isn't it extreme? That is the challenge. We are not the ones to decide on that. Now I want to blame parents sometimes. Abazadde bano muwadde abaana rights ku masimu gammwe. Mukkiriza abaana bamubera ku TikTok. TikTok eyo yayonooneka kuli abantu abawemula nze simanyi na muzadde akkiriza mwana we below the age of 18 okubeera ku TikTok. Ogenda o swiping ebintu bibiri nga bigambo bibiri. Bakabali okubawemula ku TikTok. Kano kati nakugambye nga sinakugamba kuli kuwanika Nwagi olowooze nti asobola okufuuka Juliana. One thing I should tell you, Bruno, okutte muwala wo mutadde mu social media buvunaanyizibwa abo repercussions era zekole ki zerinde okukuba Blue Ivy Carter ekifaananyi you know Blue Ivy okitegeera mwana wa Jay-Z si kyangu okitegeera he knows when and how it should be done okitegeera
abaana bajeiza abalungu tetubalaba nkona mu bifaananyi tamwa kukitegeera. Actually mu media mu broadcast standards sebatukiriza na kulaga faces z'abaana. Why do you feel comfortable to expose your kids on social media? Yawula abaana bo kukitone kyo kitegeera. Mulimu oli deciding omwana wange agenda kulanga model. Okulanga model tali kulwani. Nze nsuubira anyway kanjogereko nze nsuubira omuzadde gw'osalawo ky'omwana wo kyalina okubeera period. If I want my child to be involved with social media nja muteekayo cause nze alowooleza omwana wange. Yes mba nkimanyi No listen, my kid has a social media whatever and n'abantu abamugoberera but I run it. Omwana wange talabika alabika mu lubalaza ebifaananyi tolina ogenda musanga. Mama Fina respects Winnie Nwagi amwagala nnyo olunaku lwajjo bamukodde surprise birthday.